yeetulisizzaako bbomu wakati mu kereziya oba ekkanisa 8 bafiiriddewo 22 batwaliddwa ku kitanda ng'ataasiibewo taasulewo yali ku mimwa 3 bali mu critical condition nti n'essaawa eddako nga maze okukola story eno tetumanyi oba bagenda siibawo kankikuddiremu ayambadde bbomu n'ayingira kkanisa era bw'atyo ne yeetulisizzaako bbomu n'agamba mmwe ngenda kufa nammwe mu kubeera nga yeetulisizzaako bbomu 8 bafiiriddewo 22 batwaliddwa ku bitanda nga biwala ttaka naye nga3 nkugambye ne wenkoledde story eno nga beezaabwe almost batandise dde okubeera nga basima naye omuntu w'otuukira ku eri simanyi nakumanya oyinza ogamba oba ebintu kati tumanyi oba abadde musiraamu oba si musiraamu oba mulokole oba si mulokole oba wanzikiriza eyo oba si wanzikiriza eyo ekyo kyo tetumanyi olw'ensonga ye kennyini bufiififi asaanyeewo naye omuntu w'otandikira okufuna omutima n'ogamba omanyi kaneesibeko bbomu eno ngende nfe nebe genda weetuge wekka kyokka ate nga n'okwetuga nagwo kijjukire gubeera musango gwe kennyini n'ogamba nze ayagala okujja mu bulamu bw'ensi eno gubeera musango okusinziira ku ddiini gye nzikiririzaamu nti etugamba gwe kennyini okwetta gubeera musango ogwa naggomola olw'ensonga Mukama Katonda yakuteekawo ku nsi eno obeerewo si ate ggwe okweggyawo ate ggwe okuggyawo olaba ggwe okweggyawo kibi kati ate olwo ggwe okuggyawo obulamu bw'omulala okitegedde kati gweokoze ebikolobero bibiri gwe kennyini bwejjeewo on top of that ate okoze ekikolobero ekisinga ekyokuggyawo obulamu bw'omulala gwani aggyawo obulamu bw'omulala ogamba mbu wanino wenyingidde taxi bano destination tebagenda tuuka ekyeggulo tebaliiko ku kyemisana tebagenda kirya weetulisa bbomu ne banno genda weetugemu jakuyombera bwereere kansirike gwe omuyimbi we nawe neyandiyagadde okukola oluyimba olwa audio bakubiko enamba y'essimu nawe omuyimbi gonna oluyimba lwo lwa audio yandiyagadde olukolera video promoting bwe ku TV stations ez'enjawulo bakubiko enamba y'essimu ebisigadde obitulekere